Nkwanirizaako nyogo munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke obwennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nzikiriza era nkutuuseeko ebyo ebyakuuma obwakabaka buno nga bugumivu nga bunywevu nga bw'amaanyi n'okutuusa olwaleero era nga bw'amaanyi okusinga ate ku Bwakabaka obulala bwonna obu bwe wali owuliddeko oba bwe wali olabye n'okutuusa olwaleero ng'Obwakabaka buno bw'amaanyi era ng'ebimu ku ebyo ebyafuula Obwakabaka buno obw'amaanyi lwe Lubiri olw'ekitiibwa. Olubiri olw'ekitiibwa bye bimu ku byafuula Obwakabaka buno obw'amaanyi, endabika yaalwo, ensengeka yaalwo, ekitiibwa kyalwo. Munnange olubiri lwa Kabaka nga lwonna luzimbisibwa mmuli ezisimbiddwa obulambalamba ate zonna nga zisoose kuwawulwa n'omusenyu ne ziryoka zitemagana ziti beeyambisanga ku binsambwe okunyweza awamu emmuli ezo. Awo n'oyisa otya eriiso n'olengera olubiri olwetooloovu olw'emmuli ensengeka obulungi ennyo. Kyokka ebyo ebisaakate by'abaami byazimbisibwanga mmuli ze baazimbisanga obukiikakiika okubyawula ku lubiri. Bwe weetooloolanga olubiri lwonna wasangangako emiryango 9 egy'enjawulo egiruyingiramu era ng'emiryango egyo gye gimu ku gino gye nkutuusaako wammanga wano. Omulyango ogusookera ddala ye Wankaaki. Omulyango guno nga gwe mulyango ogusingayo obunene n'ekitiibwa era gwe guyingira emiryango mu bwenyi bw'olubiri. Omukuumi waagwo erinnya ly'ettongole ng'ayitibwa Mulamba era erinnya lino kyava ku buyinza Mulamba bwe yalina obw'okuziyiza n'okukkiriza abayingira mu lubiri. Abantu baamwogerangako nti naye kyenkana Kabaka Mulamba erya Mulamba ne limukalako bwe lityo, wansi we ng'aliko abamuyambako n'abalenzi abaggazi bangi ddala. Era bwe tuva ku mulyango ogwo Wankaaki ne tugenda ku mulyango Nnaalongo. Omulyango nno Nnaalongo guno guli ku ddyo wa Wankaaki ng'oyimye ebweru w'olubiri era gukulirwa abantu babiri, Ssaabawaali w'ekitongole ekiggazi ko n'ow'ekigalagala. Abagalagala baabeeranga bavubuka abatambula ne Kabaka n'abalala ababeera mu lubiri baatumako okumukolera emirimu emyangungu. Mpitira gundi ndeetera emmindi yange, effumu lyange ndeetera owaaye, gundi aliwa, effumu lyange liriwa, ntakulaako wano n'emirala bwe gityo. Ne tugenda ku mulyango Lubanga. Guno nno nagwo nga gulabirirwa abantu babiri, omusaale w'ekitongole ekiggazi ko n'omusaale w'ekitongole ekigalagala. Ne tugenda ku mulyango ogwokuna nga gwe guyitibwa Ssaabavuma. Omulyango guno nga guli mu mikono gy'omuntu gwe baayitanga Ssaabavuma, ekyo nga kitiibwa kya mulimu gwogwo. Ate omulyango ogwokutaano nga guyitibwa Kagerekamu era ng'erinnya bw'oliwulira gwali mufunda nnyo nga gusobola kuyitibwamu bantu beesimbye lwa kasota bokka. Gwaggulwangawo nga Kabaka yayagadde okugukozesa n'asooka n'ayitawo ng'awerekerwako basajja be, oluggwerayo nga baguggalawo ate okutuusa lw'alisalawo okuddamu okuguyitamu. Munnange omulyango gw'omukaaga guyitibwa Wansanso. Guno nno munnange ng'abakuumi baagwo abakulu be ba Ssaabagabo w'ekitongole ekiggazi ne Ssaabagabo w'ekitongole ekigalagala. Ate ng'omulyango ogw'omusanvu guyitibwa Kagerekamu. Ogwokubiri guno nga gweyambisibwa Seruti eyeddira ekibe, omusenero wa Kabaka omukulu era nga ye n'amuyambako mwe bayisa omwenge gwa Kabaka. Obwami bwa Seruti bwatandikira ku Kabaka Ssemakookiro musajja we Kyasanku bwe yamuyiyiza okunywesa omwenge oluseke ekyali ekipya ennyo mu Buganda.
nnyina. Oluseke Kabaka yasooka kulowooza nti luti, kyeyava amubuuza nti leero omwenge n'agunywesa luti? Owaayi, leero omwenge tunaagunywesa luti? Abaaliwo kwe kumukazaako erya Sseruti ne tugenda ku mulyango ogw'omunaana nga guno guyitibwa Wakkooli. Omulyango guno nga gukuumibwa bano Ssaabaddu w'ekitongole ekiggazi ne Ssaabaddu w'ekitongole ekigalagala. Guno gwe mulyango ogweyambisibwanga abakyala abaavanga ewa Namasole nnyina wa Kabaka ng'abatumye mu Lubiri okuva ku Ssekabaka Kimera okutuukira ddala wano jjo ly'abalamu ku Ssuuna owookubiri. Kabaka kasita atuula ku Namulondo nga taddayo okulabaganako na nnyina, baatumiragana nga babaka. Ssuuna owookubiri eyayagala ennyo nnyina Nakkazi Nkannyange muwala wa Simbwa ow'Emmamba ye yasangulawo akalombolombo ako. Namasole yalinga w'amaanyi nnyo mu Buganda era ng'alina n'ebyalo ebibye e Lusaka bye yafuganga era ng'alina n'abaami mu Lubiri okugeza Katikkiro, Mukwenda n'abalala. Awo we waava n'olugero olugamba nti omukazi tanfuga asenga kwa Namasole, ate bw'asenga ku byalo bye nga tamufugiddeeyo. Era Wakkooli oyo ye yeeyambisibwanga abakyala ba Kabaka abava mu mateneti ewa Nabikande, oyo nga ye mukyala omutongole azaalisa abazaana. Muka Kabaka amuzaalidde omwana ayitibwa muzaana mu Luganda olutuufu, ate atamuzaalidde ng'ayitibwa mukyala. Wano twajjawo n'enjogera egamba nti buli kuggwa obukyala si bumbejja. Ne tugenda ku mulyango ogw'omwenda nga guno nno omulyango ogw'omwenda gwe guyitibwa Nnaalongo owookubiri. Guno nno nga gukuumibwa mutuba gumu. Guno nga gukuumibwa mutuba gumu mu kitongole ekiggazi ko ne mu mutuba gumu mu kitongole ekigalagala. Olwo nno lwe Lubiri wabweru waalwo. Nzikiriza ate nkulambuze Olubiri munda omanye ebikuumya Obuganda buno nga Buganda ate nga bwa kitiibwa, nga bw'amaanyi, nga buggomivu, nga bunywevu. Munnange mu Lubiri munda bwe wakubanga omutwe mu wankaaki, amaaso go ku kkono gaatuukiranga ku kyoto ky'omuliro oguteta buli kaseera guzikirako nga Kabaka afudde. Era nga Kabaka bw'afa bamubika bati nti omuliro guzikidde, omulala olulya nga bakoleeza ekyoto ne kyaka okutuusa lwalifa ate. Ekyoto ekyo kiyitibwa ggombolola. Musolooza akulira ekyoto ekyo ng'atuma basajja be ab'ennyonyi Nakinsige bamukwatizeeko nga beetooloola mu Buganda yonna bakuŋŋaanye enku ez'okuliikiriza ekyoto ekyo ggombolola. Okumpi n'ekyoto ekyo waabeerangawo ennyumba ennene ennyo ng'eyitibwa ggombolola. Omwo Katikkiro mwe yagombolooleranga oba kuyite okusala emisango egiremeredde abaami mu byalo, abantu ne bajulira ewuwe. Katikkiro bwe yasalanga oli n'atamatira mu nsala ye nga waddembe okujulira ewa Kabaka. Emisango egijulidde okuva mu ggombolola Kabaka ng'agiwulirira mu kkooti ye eri mu Lubiri munda nga bw'onaatera okulaba, era eyitibwa Masengere ga Nsaze, kyokka ng'erinnya eryo balisalako ne bagiyita Masengere. Asingibwa omusango mu Masengere nga waddembe okujulira ew'omukungu wa Kabaka Magunda ow'Effumbe, oyo abawozaŋŋanya ng'abayengera maduudu. Amaduudu nno kibala kya ku ttale eyo gwe gaatamiizanga nga gwe gusinze. Obwami buno Magunda yabufuna ku mulembe gwa Kabaka Kiyimba mu mwaka gwa 1308 okutuusiza ddala mu mwaka gwa 1400. Magunda Ntego ono baayagalana nnyo ne Kabaka Kiyimba, abantu ne batuuka n'okubajjako enjogera egamba nti Obuganda bwa Ntege ne Kiyimba. Bwe wavanga ku nju ggombolola ku ddyowo n'olabawo enju omwasula ng'abaggazi, ate ku kkonoowo nga y'enju omuli entebe y'Obwakabaka entongole Namulondo. Awo ne waddawo ekyererezi ekiyonjo nnyo
nga temuli kasaaniiko konna era nga temuli kasasiro n'akamu anti abaweereza ba Kabaka bannakyeyo abeddira ennyonyi nga bakirabirira buli kaseera era kankubuulireyo ne kano nako okamanye munnange olubiri lwonna ekiro lwasibibwangamu emimuli egyaka nga wansi waagyo bassaawo ebibya ebinene omwagwanga ebisasiro n'ebisiriiza bwe wavanga ku kibangiriza ekiyooyooto obulungi ekyo n'otunula ku ddyo ne ku kkonoowo yonna ng'esimbyeyo olukoloddoli lw'ennyumba ezisimbye olw'akasota ziti amaaso go nga gatunuulira layini z'enju ziri ebbiri ezisimbye erudda n'erudda w'ekkubo ne gakoowa n'okukoowa ku lukoloddoli lw'enju ezo enju gye wasookezangako amaaso ku kkonoowo nga ye y'akaddulubaale mukyala wa Kabaka omukulu edda baagiyitanga muzibwazaalampanga era nga yesinga enju z'abakyala zonna Ekitiibwa nga bw'ova ku nju y'akaddulubaale ku ddyo nga ennyumba ya Nassaza mukyala namba 2 eyitibwa Bandabyekiwujja oyo nno nga yatereka obugirita bwonna obumwa Kabaka obwo nga buyitibwa bumweno oba nga buyitibwa bumwano kano nga kabeera akambakoogi akasala erudda n'erudda nga bakazingirako akawero k'olubugo ne bakatereka bulungi mu kibalangulo ekyo nno munnange ekibalangulo nga kiti kikalu ekiwewufu ennyo gamba ng'ekiti kye bayita ekifabakazi nga kye kiyitibwa ekibalangulo omwaterekwanga obumwano ekyo kye kyabeerangako olugero nti akuwerekeza ekibalangulo akira akutiiririra oba nti siva we boogera yabuka n'ekibalangulo Kabaka naddala okuva ku kateregga baawasanga abakyala abawerera ddala ate ye Kabaka Ssuuna owookubiri n'amala eggobe mu kibya yawasa abakyala 148 yalina abasebeyi 2,000 n'abazaana 1,008 bonna wamu 2,148 bakyala b'Abakabaka baalinanga ensuku ezigudde akaleka ze baalimanga nga teri musajja yenna akkirizibwa kugendayo okugeza ekyalo Naakulabye ku Muteesa 1 zaali nsuku z'abakyala ba Kabaka era n'erinnya eryo lyava ku bigambo bino Naakulabye ng'osalinkiriza mu nsuku z'abakyala olwo nga balumiriza omusajja omujoozi eyeetantadde okulimisa omu ku baka Kabaka banyumye akaboozi ng'oggyeko enju ezebbiri zenkubuuliddeko waggulu awo munnange waliwo enju 10 eby'abakyala b'Abakabaka n'ogattako n'abasebeyi baabwe abasebeyi mu lulimi lwa leero be ba house gaalo ekyo badde okimanyi era oyinza okukuddira maidi wo nfo ky'okumuyita maidi n'omuyita omusebeyi oba oli awo ate kiyinza okumuwaamu ku nsa nko n'emyandu emyandu nno be bakazi abaanyagibwa mu ntabaalo zonna nga ziri ku mukono ogwo ogwa kkono n'eddyo mpozzi era njagala nnokoleyo enju 2 enkalu ezaali ku kkonoowo era ze zino balemu bulungi n'enjagala kasaanyi ezo Kabaka bwe yawuliranga ng'ayagala okuweesaako ng'agenda aweeseza mwemu ku ezo ku ddyowo eyali enju z'abakyala abalala mu Lubiri era nayo kannokoleyo enju emu enkulu gye baayitanga Ndiwulira eyo nga Kabaka mwakomagire embugo ng'ekyokukomaga bwe kiba kimutembye nga munnange omwo mwakomagira enju z'abakyala bwe zaakomanga waalingawo ekisaakaate okuli oluggi lwe bayita nsingo bwe waluyitangamu n'osanga enju gye bayita nsingo ate n'osanga ekisaakaate ekirala nga kiriko oluggi lwe bayita bwanika n'otunula ku kkonoowo n'olaba ogugango oguyitibwa Ndogobukaba omwabeeranga eŋŋoma z'omu Lubiri bwe wavanga ku Ndogobukaba n'otambulako akabanga n'osanga ekigango Masengere ga Nsaze muno Katikkiro mwe yasaliranga emisango oyinza okugiyita ekkooti ejulirwamu atamatidde na nsala ya kugombolola ngazzibwa mu Masengere ga Nsaze baagisalangako nga bagiyita masengere amasengere ge mayinja amoogi omuntu eyasingibwanga omusango baamufulumyanga mu masengere nga bamuwalula
ng'eno bw'alaajana nti amasengere gansaze, amakulu nti amayinja gansaze, enju eyo neekazibwako erinnya eryo. Okumpi awo nga waliwo ekigango omukuumirwa eŋŋoma z'obwakabaka entamiivu n'entenga. Ekigango oba enju ng'eserekebwako waggulu yokka, eno mu mabbali ng'olaba mpagi eziwaniridde akasolya. Munnange bwe weeyongerangayo mu maaso nga n'oluggi wakooli olulengera bulungi ku bbali wali, n'osanga ennyumba bulange nga nnene nnyo era ya kitiibwa nnyo. Omukabaka nga mwasisinkanira abantu be, okwo nno nga kuyitibwa kulabika. Eye mu maaso ga bulange nga waliwo enju bbiri, emu mwe muli ebyokunywa bya kabaka era ng'eyitibwa ndi munyolo siri muganda, eyo ng'eri mu mikono gya Seruti omukulu w'essenero, era ne Kalindaluzi ow'Engeye nga mwakuumira amazzi ga kabaka amasengejje era amafumbe ganywako. Ate enju endala nga yeesulamu abatebe. Abatebe nno be balenzi abakwatira akabaka entebe y'okutuulako. Buli wadda abo nno abalenzi nga be bayitibwa abatebe. Bwe wavanga ku bulange n'olaba ekisaakaate okuli emiryango egy'enjawulo ng'egisingamu obukulu gye gino: ogugenda ku ggwanika lya Buganda ekkulu, enkuluze, n'omulala nga gugenda mu ffumbiro, ko n'ogugenda mu nju ya kabaka yennyini mwasula oba giyite twekobe. Twekobe eyo abagiriinya abengo nga bagitimba bulungi nnyo n'embugo, ezo empagi ne baziwunda bulungi nnyo n'ensimbi n'obutiiti. Ate emabega waayo ng'eriyo enju kalya kokka oba giyite tooyi, esiikirizibbwa ebisaakaate, kalya kokka ng'eyonjebwa bannamusu ab'omusu. Ate awo n'omulimu guno nkalubo ow'omusu yagufuna ku mulembe gwa kabaka Ndawula. Okuva ku olwo ab'omusu be bavunaanyizibwa ku biyigo, n'olyoka osanga amayumba ag'abakyala ba kabaka abakulu nga Kabejja, Omunywa, Omujuna n'abalala. Mpozzi kannokoleyo na zino nawo n'obukopi omwasulanga abakyala abaasulanga empalo ne kabaka. Abakyala ba kabaka bwe bakulanye baalondanga ku basebeyi baabwe abalungi ennyo ne babaweereza mu nju eyo ne bagivangamu mu mpalo okugenda okusuza kabaka n'okumuweereza buli kimu. Buli mukazi yenna kasita yayingiranga olubiri mu mateeka g'Ekiganda ag'edda, awo yabanga takyalina bba mulala, anti mu lubiri nga temuba mpanga bbiri, n'olw'ensonga eyo nga tekikkirizibwa kwebaka na mukazi yenna mu lubiri kaabe mukazi we. K'okikola awo ng'okyokozza kabaka nnyinimu. Kati tebikyali bwe bityo, byatandika okukyuka ku mulembe gwa kabaka Dawudi Chwa owookubiri. Munnange katuddeyo mu nnyumba zaffe ez'omu lubiri, kali omu ng'ekulirwa omukyala n'akasala, eryo nga ly'effumbiro ekkulu ery'omu lubiri, era n'akasala oyo nga ye mukyala omukulu w'abafumbiro abafumbira mu lubiri munda. Era waaliwo n'enju endala ng'eyitibwa Namunyolo, omwo nno nga mwe mukuumirwa emmere ey'okugabula. Edda bakakabaka baalyanga bokka. Omu ku bakyala yabasoosootoleranga emmere, bwe yamalanga okumubegera n'okumusumululira empombo ze ng'atunula ku kisenge. Kabaka bwe yamalangawo emmere ng'akonkona wansi, omukyala ng'abega, bw'amala ng'addayo ng'atunula ku kisenge. Ate okumalira ddala emyaka nga 6 nga teri musajja akkirizibwa kuliira nkoko mu lubiri, ekyo kabaka Ssekamaanya ye yakisangulawo. Amayumba ago gonna mu maaso gaago gaali gatunudde mu nguudo, era n'emmanju waago ng'eriyo enguudo enjooyoote obulungi ddala, era ezirina n'amannya amatongole nga gano: Buddu, Kyaggwe, Kaama, Bugule, Bulemeezi, Bulokyo, Lwaje, Budagazi n'endala nnyingi. Omutaka Kisiga oba Muyoola ow'ennyonyi nga yavunaanyizibwa ku kulima n'okuyonja enguudo n'empya z'omu lubiri. Enguudo ezo zaagendanga zisalagana nga bw'olaba ez'omu bibuga bya leero. Wansi waazo eri gye wasanganga amayumba g'abaami abajjanga okukiika mu mpalo
mu Lubiri emyezi 4 mirambirira buli mwaka nga bazze okuwa alipoota y'ebifa ewaabwe ne Kabaka abawe ebiragiro ebipya byayagala Obuganda bufugirweko. Eno nabo bwe bamuwa amagezi n'okumuwabula mu nkiiko naye ze yeetabangamu. Era wansi eyo ye yabeeranga enju ya Ssaabakaaki omukulu w'abagalagala bonna gye yasulanga n'abavubuka abagalagala nga 3. Ku ludda olwo ye yasulanga abakungu ba Kabaka bano: Kimbugwe ow'omulongo eyakuumanga akalira ka Kabaka era ako ke baayitanga omulongo wa Kabaka kuba azaalibwa nako ne bakakaza. Kibaale ow'empeewo omusigire wa Kabaka, Ssaabaganzi kojja w'omutongole, Ssaabaganzi kojjaawe omutongole, Kawuuta omufumbira omukulu, Mulamba omuggazi omukulu, Kawuula omukulu w'abagoma bonna, Nsanja afuga abamese abaakuumanga amayembe ga Kabaka, Banda omukulu w'ababumbi ba Kabaka omukulu, Omukweya akulira abeetissi b'emigugu gya Kabaka ng'atambula n'abalala. Bonna abo baalinanga amayumba gaabwe amatongole mu Lubiri era nga n'enguudo kwe gasangibwa zimanyibwa bulungi nnyo nti noonya gundi, era nga bakubuuza nti onoonya gundi? Ali ku luguudo gundi. Abange ebyo nno munnange bye bifa ku Lubiri lwaffe. Ebyaliwo n'ebiriwo oba oliawo n'ebiribaawo ng'Olubiri bwe lufaanana kubanga bye bimu ku bikuumya ekitiibwa kya Buganda okubanga Obuganda Buganda. Abange kanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'akuwaate ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.